Osuzotya ssebo osuzotya nnyabo omulungi aliko munnyo nkwaniriza tuli mu program Tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda nga ndi n'omulungi Susan Makula Bujjingo twagala okugaggawala naye olina kye kitwala okubeera omugagga are you diligent omanyi okunyiikira oba oyagala kubeerawo bubeezi kutuula olera engalo oloweze nti obugagga bugenda kuva mu ggulu bukutuukeko si we bibeera nedda diligence awo we tuli. Webale kubanga oli ku munnyo bannayuganda ebiseera ebisinga tuwulira abantu ne bagamba nti kyangu okugaggawala kituufu kyangu ate kizibu teri musiru agaggawala taliyo so obugagga so si kyangu kubanga abasiru bangi abasiru tugamba nti togenda gena mu toyi nedda bw'okwata ssente ekufuga. Ninako omukyala njogera naye nnyo omukyala blood black oyafuna ssente nga n'emmotoka ze bazozesa mineral water wangi yes nga benzi bajozesa Renzol kati era lumu namubuuza n'essaawa zino singa Katonda addamu n'akuwa ssente ozennyini agamba simanyi ekisooka yagamba yalina abantu abasiru bonna abaali bamwetoolodde baali basiru kituufu naga bonna nga buli amwetoolodde yali ayagala mubba naga tewali muntu yali amu amagezi gakuuma ssente nga bonna baagala zitambule zimuveeko so nti tuba tulina okwegendereza naye obugagga tubusobola kasita tuba ne Mukama kubanga yatuwa amaanyi okugaggawala then yakuuma obugagga nti obulwadde tebugenda twala bugagga bo ababbi tebajja kubba maaliyo embeera tegenda kusaanyawo maaliyo so tulina okwekwata Mukama abeere nga abutuwa ate n'abuprotectinga so twogedde ku nsonga ey'okunyiikira nga bw'onoonyiikirira mu kubanga onoonya obutuukirivu oba opasuwinga ebya Katonda era bw'oba onyiikirira mu kupasuwinga bino eri bimu ebyensi bye yatuwa kasita oba nga toyonoona ssente terina buzibu kubanga mu bantu be yayagala ennyo Ibrahim yali mugagga alina ebisibo Bayisaaka balina ebisibo so eggulu si ly'abaavu naako katubeeremu si ly'abaavu teririiko nti bw'oba mwavu tojja genda oba bw'oba mugagga tojja genda nedda obugagga obw'ensi butuyamba ku nsi just kyolina okumakinga sure nti bukuleetera kwonoona kati awo omugagga bw'atagendera mu ggulu era n'omugagga ayogerwako mu Bayibuli atagenda mu ggulu ssente ye yamulemesa okugoberera Kristo ng'alaba ebyo byonna obbire kamugoberere kyova olaba omugagga yagenda mu Geyeena omwavu n'agamba nze kagoberere era kyangu nnyo osanga abaavu nga bangi mu kkanisa lwaki nga like alaba nga Katonda yekka gwe nsigazza omugagga ssente zino zimu omulala n'agamba kiki neetaaga ddala Katonda buli kimu nkirina byonna abimpadde so totukanga mu mbeera eyo ate sitaani alimba sitaani agenda kukola buli kimu kyonna oleke kunoonya Mukama ne ssente agenda zikuwa sitaani asobola okukusigaza n'akuwa obugagga kasita abeera amanyi nti kasita makinga sure nti obeerako wamu ng'ogamba I don't need God ekyo kyayagala ye kyayagala so ekigambo ekyo kiyinza kujja ddi nga tokyayina bwetaavu bwa mubiri kati bw'oba tolina bwetaavu bwa mubiri kubanga Katonda yeegulumiriza mu mbeera zaffe abamu tugenda mu kyaki kubanga tukyayina embeera etunyiga bw'onoogaggawala ogenda lekerawo okujja ofuuka bize so sitaani yagala akulage nti you don't need him kiki otayina banabo bali bulungi basoma bagezi sokoli ekitegeeza abamu tuli mu mbeera ez'obwetaavu nga kyekikyatukwatiridde Katonda agala nnyo azitulekedde bw'anaazikuggyako bw'anaaleka n'obeera nga tolina kye weetaaga ojja mwegaana kati because akwagala waakiri beera ofa ng'olinga Laazaalo teweerabira Mukama Katonda wo naye osobola okufa nga Ibulayimu osobola okufa nga Isaaka n'otafa nga Laazaalo kuba baali bagagga ono yali omwavu ekibuzo kiri nti obugagga bwo bukujja ku Mukama nedda then sigala so tugamba tunyiikire naye okunyiikira okutwogedde ng'oggyeko emirimu tunyiikirire mu bintu ebirala Katonda byatuwadde nga kye bayita social capital social capital tulina ebika by'abantu bye tulina okutunuulira mu bulamu bwaffe
tulina abantu be bayita mikwano gyaffe mu bulamu obeetaaga. Waliwo abantu be weetaaga nga si mikwano gyo naye nga ye network yo. Yes, si mikwano naye nga network gye weetaaga mu bulamu. Abantu abo abamu be tugamba nti mikwano gyaffe bayinza okuba tebalina kyattuwa mu byetaago bino bye twetaaga. Wetaaga ssente, wetaaga kino, ye mukwano gwo, mwetegeera, akwagala nga bw'oli biki, ebyo byonna ebinyonyola omukwano. Naye tulina abantu be bayita mu luzungu waliwo ekigambo kye bayita comrade. Olulimi olwo aba politicians basinga oddukozesa. Comrade. Omuntu oyo si mukwano gwo. Abeera ki? Naye mulina kyemugoba kyekimu. Mulina ekibagatta. Si mukwano gwo, si mulabewo. Mulina ekibagatta. Ekibagatta kyeki? Abantu abo beetaaga mu bulamu. Nti nyinza okuba siri mukwano gwa kisaakye, nze Makula ne kisaakye tetuli ba mikwano, naye tuli bakozi ba Salt Media. Tulina ekitugatta. Tugenda kukolagana waayi. Tulina vision yemu gye tulina otuukiriza, tulina goal yemu gye tulina otuukiriza, tulina mission yemu. Kyangu nnyo kisanga nga ba politician njakugereza, kyangu okera nga Pastor Bujjingo takolagana kangeze muntu kyawo gwe nyiza ogerezaako ne Gashumba wadde ba mikwano. Pastor ne Gashumba nga si ba mikwano, but because waliwo PLU ne bakwatagana. Lwaki? Mu bulamu waliwo abantu b'ogenda okukolagana nabo wadde toyagala beera mikwano gyabwe. Tukigezezza bugeza kuba bano betwogeddeko ba mikwano. Keera ku makya ogambe kisaakye nange ekigendererwa kyaffe fembi kyaggula ttaka. Naye linnemye oggula obwomu kanneegatte n'ekisaakye tukole ekibiina. Oba muli bantu 10, buli omu omwezi aleeta emitwalo 10. Omwaka ke kakadde bukadde mitwalo 10. Mitwalo 10 so bwe muba mulese emitwalo 10 olina obukadde bwomeka 12. Na obukadde 12 obwo muli abantu bameka 2. Ekibiina kyammwe tulina obukadde bumeka 24 omwaka. Obadde omutogenda ziweza tosobola. Kati Makula n'ekisaakye si ba mikwano, ekibagassa ettaka. Sente zino tuzikwate ekisaakye agula ettaka, tuyingire omwaka ogwokubiri era tugatte. Makula agula ettaka. Bwe tumala okugula ettaka tetwetaagulemu, teriyetaaga munne. Teka tulimaze. Kyo kyatugatta. Atusazeewo okugamba katwagala kuzimba. Mpozi nga kati ate muyina ekirala. Kati ate oyinza osanga ng'ate kisaakye tagenda kuyamba ku ddala ly'okuzimba. Ng'ogenda kufuna mulala. Ogenda funa mulala. Omuntu si mulabewo, si mukwano gwo, naye omwetaaga. Waliyo abo abantu naye nga tulinagana amalala, obugagga bwaffe nga abantu be babulina. Nze sijja kolagana ne Makula lwaki. Just simwagala. Ne muyina goali yemu. Lwaki omukazi w'olubuto anoonya gayini? Ye musawo alina omuyambako. Kite ebirobo byakuzaala. Lwaki tonoonyeza w'amannyo? Kati neno mu bulamu bwaffe waliwo ebiro season gy'obaamu olina ky'oyagala. Osanga abantu nga tebaagalana nga tebeeyagala nga kukisinga kisoboka singa buli omu mulabe wa munne, naye olw'okuba balina ekibagatta ekyo bagenda kukolagana. Kati eyo gye bayita network gy'olina, mukolagana, okolagana nabo n'esi bakwano bo. Era bw'onootuuka ku lunaku ng'ogamba nti ngenda kukyala wa mukazi wange taliiko ku guest list. Basi mukwano. Si mukwano gwo. Era bagira ne beerangira you're not my friend. Lwaki bo abakimanyi mu Uganda tulina ekibiina kye bayita bagagga kwagalana. Abantu abo tebaakeera bukeezi nga ba mikwano, waliwo ekyabagatta. Ojja sanga abantu abamu nga bakoze association. Katutandikire ku by'obufuzi. Mu by'obufuzi
bw'otunulira ebibiina bya Uganda byonna balina ekintu kye bakola nti beegatte kye batera okwogerako beegatte bajjeko President Museveni which is okay ye goal yaabwe Museveni ye goal kati naye okimanyi nti Besigye bwe yeegatta ne Bobby ne yeegatta ne Lukwago ne yeegatta bonna opposition nga bw'obamanyi tebakolagana era si ba mikwano baganda ba Bobby bwe baali bawasa Besigye yaliyo lwaki beegatta balina kino balina ekintu ekibagatta ekiyitibwa va mu ntebe kati naffe waliwo obugagga bwaffe nga tetubulina oba okubufuna tugenda kukkiriza tukolagane n'abantu wadde toyagala babeere mikwano gyo Pastor Bujjingo ngereza ku muntu gwe mmanyi alina mikwano gye Pastor Bujjingo osobola omusanga ng'akolagana ne Sheikh waliwo ekyabagasa era ojja kwebuuza bannange lwaki omusumba akolagana ne gundi tomanyi kibagatta pastor ayawula friendship era ojja musanga ng'ekimugase ne Sheikh balina business erina okubeera ku Alpha manya ku salt ne night Alpha gye nakola ku salt ng'omusajja oyo bakolagana nnyo kubanga company ne company tebalina ntalo ziva mu ddiini ne zidda mu business n'ogamba Pastor Bujjingo twamulabye akolagana naani n'empuuga wadde empuuga wa Nuupu Pastor Bujjingo alina media Mathias Mpuuga alina business zayagala ezigenda ogenda ku media nga ye media esobola ozipromotinga bajja kukolagana nga si ba mikwano oyina agamba Mpuuga yasaze we nale Pastor yasaze wa Nuupu naye nga gwe kati obwongo bwo obutannaba kusukka mu kuba nti ebintu byonna nti guntayagala gundi onda simanyi bingiramu ebyobufuzi tosobola gaggawala social capital abamusi obugagga tebuli ku mikwano gyaffe buli ku bantu abatwetoolodde kati ekitegeeza bwe mba njagala okugaggawala mu byaddala nina okukkiriza ebimu n'embyeyambula ebimu jja byeyambula ebyobufuzi byeyambule olina obyeyambula nalaba omusajja gwe bayita Abedi Bwanika n'agamba baali eggulu ne bakwata Nubianli Edi Mutwe nga babakutte poliisi Bobi Wine n'agenda n'asinkana Museveni Abedi Bwanika n'agamba ne kaka tumubuuza mwayogera ku ki twagenda olaba nga babatadde after some time Nubianli Edi Mutwe abo bali close nnyo waliwo bw'otuuka n'ogamba kati byonna tubiteeke wali muganda wange ali mukomera best friend wange ali mukomera essaawa katutuule kati ebifuzi tubisse wali nzikiriza nkwetaaga you're the president you can pardon waliwo liste eyafulumya abasibe president be yapardonize be yasonyiye because obuyinza bumuweebwa semateeka lwaki omuntu akikola mu byobufuzi ng'akimanyi mujja kwogera mu business n'otakikola okimanyi otunda musenyu omusenyu ye business yo naye abantu ba taxi obaagazaaki baleke babeere mikwano gyo tandika onnoonya abatipa kati nga network yo yonna yaba mmotoka ezo but they are not your friends kasita bamala bakuba essimu nti njagala musenyu ow'emmotoka omulina mangu nnyo ow'emmotoka omulina kubanga waliwo lw'otuuka nga omuntu ayagala omusenyu bwe kkubira nga njagala musenyu sigenda ate mu kunoonya mmotoka ogamba oyagala musenyu emmotoka ki tinjagala kano kamotoka bwe kati njagala magulu 10 magulu 10 omusenyu za ssente bwezi naye emmotoka bakyajinga bwe ziti byonna gw'olina okuba nga oli nabyo era abantu abagamba nti ba events managers ekintu ekitakuva mukama kasita ogamba oli events manager tovanga mukama n'ogamba nze siba na butebe ndi wa tent your network has to change immediately kasita oyingira tent n'okutimba decoration lighting byonna olina okuba nga obikola ne sound wadde tobirina why buli lw'oba nga ogw'olina tent
tukusubira okuba ne network. Gama nsobola n'okutuula wano nempata n'omulimu gwonna ngeze mbaga byonna ne mbikwata tenti nzirina obutabi mbulina decoration njikola n'emmere weeri na buli kimu nempayo round figure. No way round figure. Nenga round figure yogendo jiwa soka kubira kisache mpozi emmere abantu ebiri ocharging sente meka tizino no wandika. No kubira owo mutimbe mpozi abantu botuza abantu ngotimbe boti ne boti ziba sente meka tizino. No mugamba timba zezino egundi kino ne kino. Omuntu nalooza gwabirese nengo ina network nga company yiyo nga tolina kintu n'ekyo kye bayita events company nze nagavuki mukwano gwa nimwe akola events company okole sente nimwe weetaga capital weetaga business name business name bajita batya enseno yakubeera mugezi Vuki events management nangamba tutandikira wani mugamba gwetandika kiranga olya kuyagambe nti oyina tent omugambo oyagala y'abantu bameka nti ya 5 nakyo ekirala mugambe mpamwe eddala kankuweereze invoice kubira owa tent ya 5 woli nti siina kubira omulala ya meka nti njagala njibookinze ono mugambe nina tent ya sente west ne west toyina tent n'emije wali oyingiza mu ggwanga bw'omala okukola sente tandika ogula ebibyo events management webeera tandika na business card office yo yesimu yo ab'emikolo ye business ekyasinga obwangu okutandika. Hi guys, muwulidde business idea teetaaga capital. Just weetaaga kuba na contacts exactly. Beera mwesigwanga abantu bakuwa ebintu byabwe obizza. Ate ng'obikutte bulungi. Kye tugambe nti oyina capital w'obugagga gwe bayita network. Kati ezibo kiri nti network yo yeeruwa. Bantu ki b'okolagana nabo? Ye network yo. Tetwagala mmanya mikwano gyo. Era genderera abantu network zaabwe zezibaweesa emirimu si mikwano gyabwe oluusi. N'obwesigwa. Bamubuuza bantu ki b'okolagana nabo? Nkolagana ne Pastor Bujjingo, Jeno Muhoozi, Mwami Toyota. Yeah, that's my network. Be bantu bembeera nabo. Mu wiki mikwano gyo giraba weekend Sunday mugende out. Monday to Saturday oli za sente. Emikwano gino olunaku. Omanye nti abantu bange bebaluwa bebano ne bano. Naye okimanyi oli mutunzi wa ngoye. Engoye z'otunda Makula zayambala. Naganze sobola kolagana n'oyo mukazi. Oyina ekiroto ky'ogaggawala. Yagenda bannange ebintu bijjemu ekyejo. Then oli mulokole. Mukama omwagala nnyo. Oyina faamu y'enkoko. Ne bagamba mama Fina yazaagala n'ogaana zimuguza otegeera. Anti ye network ya business ya fellowship. Byawule. Eyo si fellowship. Si mukwano gwo. Si prayer partner. Omanya abantu abajje tugulako ebintu nga just teberangirira konti beba mama Fina. Nenga bye batugulako babitwala bisamisa. Omanya abaguzeeko embuzi nga bazitwala mu ssabo just because wawulira mama Fina. Noganze sisobola kolagana n'oyo mukazi. Mukwano. Ogera kola decent. Number 1 client wo. Gwe weetaaga mukola sente. Kugamba omuntu asobola okubeera number 1 client wange nga tetulina bye tugatta nti temuli sisinkana kutuula wantu wonna oba biki just client. Waliwo omukyala gwe nawagiranga sigenda kwogera bye namugulangako nayingira mu politics wa church yaddamu okunziramu okumpereza message nga it's too late nafuna omulala wanji ngate yali kusigaza client omukyala mutambula kati lwaki okolagana n'oyo no pambi naye nagamba nsaba kunsonyiwa omanyi kati ekkanisa yange nimga look at this woman ani amugambye ndi mukwano gwe ani amugambye ayina kusabira Kanani yawula business ne byosaba katubeera misled. Personal life and business are two different they are two different things. Actually batugamba nnyo batu advising nti oba otandise business kasita obeera ng'ogiwadde erinnya oyo muntu mwennyini
mwawule kati ngeze Kisaache ntandise company Mama's Kitchen ne Kisaache, they are two different people. Banjawulo Nnyo. Kisaache osobola okuba togenda mu ssabo. Mama Fina n'agamba ayina embaga ayagala restaurant ye mufumbi. Bikwataganira bitya n'okusamira. Emmere nja kugenda ngifumbe bulungi. Akuyiseeko mu ssabo. Mukuba akabeeyi kange bulungi sente ngende. Akuwe sente ozi blessing ogaye Mukama. Webale ate watubulira otuli ku n'ekimu eky'ekkumi. Watubulira tubulira kasita zijja tuleke ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo. Mukama omuweezize wabadde okola. Tuyina obyawula, that is your network. Tulina abantu betukolagana nabo mu bintu bingi nga si bakwano baffe. Kankuwa ebyokulabirako. Toyinayo omusawo gw'okolagana naye mu bulamu ng'omukubira ng'oyagala medical care. Yes. Oyinayo lawyer. Yeah. Oyina omusomesa ku ssomero gw'okolagana naye lwa mwana wo. Yeah. Ekyo kye kimu ku kintu kye bayita network. But they are not my friends. They are not your friends. Era omusomesa w'omwana wo tomuyita nko ku mbaga. Tomuyita nko wantu wonna. Kitegeeza kola enkola y'emu nga ya business. Obugagga buli mu bantu. Era tuuza mukwano gw'omugambi Kisaache. Nkimanyi olina obuzibu ne Makula. Naye ate Makula client wange ku dduuka muguza gomesi. Era nze naye tetuli ba mikwano. Naye client wange nga mukwano gwange nkwagala. Nende kandiringe naye nga client. Era togenda kundaba ku bintu bye. You people. Togenda ng'osigala okola ku muntu. Nsaba ompulirize. Mu byonna oba oyagala okugaggawala. We need to secure the wallet first. Katukomewo. Kola kya mwendo okubeera ng'okyatambula naffe. Tuli mu program Tambula n'okumanya. Nze Kisaache atagenda ndi n'omulungi Susan Makula Bujjingo. Tuzimbe Pentagon. Kwata essimu nyiga *2mwendemu#. Londa omutendera namba 2 okugamba Pay Merchant. Tekamu merchant code M070. Bwekusaba reason tekamu church oba Pentagon oba HPMI. Weereza ku namba emu oba okakasa nti Centers wa House of Prayer Ministries International omala oteekemu pin. Yes. Eyo enkola nnyangu nnyo, tekwetaagisa kuva wooli ne ku mulimu ogikozesa wonna wooli oba osobola ogikozesa. Ate gwe atannaba kuteeka Salt Media app ku ssimu yo simanyi ky'oliko. Buli kimu kiri clear, tewali kifaananyi kisikattira, buli kimu obeera otufuna bulungi nnyo. Kati genda ku Google Play Store wagidownloading egiteeke ku ssimu yo oba ku Apple App Store. Salt Media app ekubeeremu wonna wooli oba otufuna 100 ku 100. Salt Media femo nnyo. Bakwano twagala okugaggawala, twawanika emikono. Ani agala okugaggawala? Nze emikono tugiwanika. Naye ate nga bye tukola tukola oba bitya nsime ekigambo kyambadde njagala okukola kankireke. Naye baddiya, we need to secure the bag. Oyagala kubeera musawo okola head read. Oyagala beera mugagga byokola byonna byavu. Secure the bag. Tujje ebirimi mmannyo. Ebimu tulina obyeyambula. Business yo jawule ku mukwano gwo. Jawule ne kuggwe. Obanga gwe mutwe gwo gamba Kisaache atayambodde sapule sigenda muguza bintu byange. Mukwano oba olimba. Kati Kisaache muteeke ebbali ogambe kati ndi mu business nkola. Okimanyi tuyina abantu, nze jaggereza nnyo ku balokole. Tuyina abalokole nga gamba nze sikolagana na muntu nga si mulokole. Ekirungi okyawugedde sikolagana. Jawulo gamba nti nze sisobola kuba na mukwano atali kyawule. Gwe bw'oba bw'osalawo gw'omanyi kye bayita friendship kisukka eddiini. Kisukka eggwanga. Omuntu akwagala singa kyali okwagala kuba ku ggwanga na ddiini, Kristo teyanditufiiriridde. Wadde banga oli Muyudaaya ffe atwagaza ki Bannayuganda. So naye gwe oli waddembe okubeera bw'oti. Naye kye tuyita okukolagana n'abantu. Kolagana n'abantu nga okimanyi olina ensonga lwaki okolagana nabo. Beera ng'olina ekigendererwa ku buli muntu atali mukwano gwo. Lwaki nkolagana ne Kisaache? Tuli mu department y'emu. Era kiba kibi nnyo okubanga muli basiru okutuuka ku level
nti omuntu gw'okola ne kati kangereze ku ffe emirimu gyaffe egya radio nkola n'ekisaace presenter munnange tukola programu emutambula n'okumanya nga ku mpewo tulaga abantu tukolagana ebweru tetukolagana muba basiru nti ebweru tujja kituka tukiwulire naye naye wenyini oga nze sagala kolagana n'oyo esinagakola mukama wange yansibe nedda ekibagatta ekyo kyekigenda obbaleetera okukolagana nti ne mbuweereza buno kyangu osanga abasumba nga temuli ba mikwano it's okay naye muyina mission yeemu kuvuba myoyo kibagatte tetwetaaga bayita ku mbaga zaffe muyina kolagana ku njiri nogamba nawulidde musumba Bujjingo ajjawa Bujiri tumwanirize enjiri ejja Bujiri yeetaaga ki nti yeetaaga tumumobilizingire tugamba abantu mu kanisa mukikole mu kanisa mugabe bannange ku Friday waliyo crusade egenda okubeerawa wali ku kisaawe ffenna tugende tuwulirize enjiri ne ku kyalo muyita abantu abatokole mulete muyita abatali balokole muyita abantu bajje bawulirize enjiri mission eri egyo njiri naye embaga ya Pastor Bujjingo bwerituuka Pastor Bujjiri ayinza obutalabika mwakolaganye wali tukolagana mwina mission emu abalala muyinza okuba mwenna muyina goli muyina enemy ogubwavu we have a common enemy poverty let us unite zijukizo muwala nali ndaba interview ye yagikola mabegako ngagamba ekintu kyasinga okutya tinebeera nga bakimugambyeko bugambi oba n'akirota buloosi babuyita bwavu kuba yalaba obwavu bungi ng'akula kati tayagala kukyesembereza kati omuntu wattasobola nakolagana aleeta mbeera ya bwavu so mba muyina omulabe y'omu musobola okukolagana wadde temuli ba mikwano katuyina ekizibu abantu betukolagana nabo twagala nnyo okubeera abalaba okubeera abantu bokka abantu betukolagana nabo bwe batatukubira amasimu tunyiiga yawula mikwano gye ne bokolagana nabo yakoze embaga n'atampitani yagambye oli mukwano gwe kati ako keekalumamu naye olina omumanya ekifo kyo mu bulamu bw'omuntu ogenda n'olowooza olw'okuba mukolaganye omuntu oyo siyuuza okukolagana ennyo tekitegeeza nti muli ba mukwano kalumyemu naye kale kaluma kati abantu tumenyekanye emitima ng'abantu bano betukolaganye nabo batulese naye ekyabagatta kyaggwaawo tebakyalina nsonga lwaki bakolagana naawe kati tebeetaga kubeera naawe era gamba oyo nali mumanyi twasoma ffenna ekyabagatta lyali ssomero ne tuva mu ssomero n'atankubira simu mwali ba student temwali ba mikwano mwali mu ssomero emu klasi yemu subjects ezimu combination yemu kyekyabagatta mwenna mwali bagezi mu practicals naffe twalinako abaana nze we nayingira okukola economics mu class ne geography omusomesa naŋŋamba ojoyininze class late naye njagala onoonye omuwala Nakawuki Susan she's now a honorable member of parliament kolagana naye yanga abeera mukwano gwe yanga kolagana naye ajja kuyamba mu economics ne geography she's good she's my best student kolagana naye ne munoonya ne mukolagana ne mmanya neetaaga ki ne banga Susan oyo yani komuleza ku uniform ngiro mwesa nga Susan how are you nga ndi fine oli bulungi wama oli mu class yaffe nga ye ndi mu class ngenda koza uniform ina uniform zo nkolezeeko nali nina kyenjagala woto watandika natandika namusanga naseka n'okuseka laba gye tuli naye nga ye tamanyi nimugana naye njagala kunyambako ku ikoni kino na kino na kino na kino naga no problem kubanga already wakotaddewo enkolagana waliwo ekyatugatta waliwo enkolagana ng'ogenda gisasulira oba oyagala oba toyagala singuzi bibirikale sagala kwotinga chapter etali ntuufu Dawudi Katonda bwe bajja abalabe ne bajja ne bawamba ebintu bya Dawudi ne batta abasirikale be biki balekawo abakazi bokka so bawamba ebintu kubanga abasajja bonna bali bagenze ku bato Dawudi bwe yakomawo ng'ebintu byonna bakoze eki babitutte Mukama n'amugamba agende apasuwinge nawo mu kulugendo lwe tupasu enemy we
Katonda Yesu yamusuubiza agenda kumuddiza byonna bye baamubbako abibasuuze. In fact ye yali alina bibasuuza. Mu lugendo lwasanga omusajja nga bamusudde nga musirikale w'abalabe. Yali mulwadde nga bali bagamba tetukyasobola genda naye katuleke wanaafe. Dawudi kye yakola n'amuwa emmere n'amujjanjaba n'atereera n'amugamba bakutte ekkubo ki. Hospitality. Bakutte ekkubo ki nga nono talina bwagana era amanyi bagenda mutta busi. Naye bamulabiridde. Nambuuza bakutte ekkubo ki. Bamuleseewo. Waliyo ebintu ebimu nga ekikutawaanya oganye okuvaayo gy'oli. Enkolagano yeetereere n'omuntu. Kati tutandike okuva gye tuli. Tuve gye tuli. Solusi sina ssente. Ka message. Hello. Churu. Waliyo abantu ng'omuntu akusapurayizinga n'ogamba bannange omuntu ampoze ebbanja. Omuntu ampoze ebbanja. Nga azi n'obwoba toyagala kukolagana naye n'obwoba omwewala toyina ky'oyinza toyina bwodduka. Abamu bayinza okuba Yesu okolagana nabo naye sigala ng'onyweza omukwano gwammwe waliwo ebintu bye muyina okukola. Oluusi weetaaga kuziika. Omuntu genda omuziikireko. Agamba nange nafiiridde omwana Kisakye najja. Nti alinayo omukolo waguwulidde kale teyakuyise naye wawulidde. Banoonya contributions n'oziwaayo papa. Nabaga sigenda sobola kubeerayo. N'osirika gw'olina ky'onoonya omanyi connection yeeyo yeekutuusa mu kirooto kyo mu bugagga bwo. Laga pasita yalina akayimba obala kaki. Okimanyi omwana wo asoma n'omwana wa Natasha. Natasha first daughter. Naye munange mu mpisa zembi owala na Museveni. Tomwagala. Omwana n'omugamba tokolagana n'abantu abo. Babi batubye. Bakoze biki? Mwana n'abeera mu ssomero ng'alina point of contact. Eriawe ng'omuntu gw'alina owuga naye mu swimming pool y'essomero wuuyo. Ewaka we banaaba ne party, birthday party. Ajaga, mami, please invite my friends from school. Amugambe, okay, give me the list of... nga listi mulimu owuwo. Gwokyali mbyabufuzi. Olaawo ogenda olokera awo. Gwe mukwano omwana watu ali mu birthday party. Ne bwe nja ne gamba Kisakye munnange mutaani wange taliiwo yagenze ku birthday party manyi baamuyise wa. Anti mu State House mwana wa Natasha abadde akuza birthday. Nawe wenyini ogamba mwatuukayo ddi eyo. Teri kye bakuwadde. Nekyo just nti okolagana n'oyo omuntu kikuleetedde abantu okusooka okwesiga. Abantu baferedde mu linnya lya State House. Oli ne bwabeera Kirina. State House. Gwe tofuddeyo na kubuuza okola ki? Lwaki omwesize lwa muntu gwakolagana naye. Waliyo abantu bagenda kwesiga kubanga okolagana ne gundi. Goza lwaki buli muntu agenda ku mikolo afuba okulaba ye kubye ekifaananyi n'omuntu. Munange olengera gundi mukwano gwange. They will trust you. Kati enkolagana eno kera ku makyo gambe naye ntuuse ntya ku Kisakye. Mwana wa Kisakye ali mu ssomero n'omwana wange bagenda tuula bonna P7. Mwana wa Kisakye kamwe success card. Kisakye success card egenda okugyeewako mwana abikomeza nga mani ono. Oli waliwo oli anti gwokola naye ku Salt. Kisakye owunga n'ogamba banange Susan yalowoozezza atya. Banange ye bali kunjagalira mwana. Mutandise okukolagana. Naye otaddemu ssente mmeka 10 ezo oba kadi ya 2 oba ya 5. Whatever it is. Kikyonoonya. Teekamu. Dawudi yateekamu eyo singuzi gali magezi. It is wisdom. Badia kino nkigambe mu kyama. Yigo okuva gy'oli. Omufalisaayo yayita Yesu. Olumu okuva gy'oli gaba magezi. N'omufalisaayo yali mufalisaayo Zakayo. Omufalisaayo yagamba Yesu ajje mbategekedde ekijjulo. Kwaliko ekijjulo mu nnyumba ye. Ekijjulo kyatwala ssente. Yesu n'agenda n'akyala mu nnyumba ye. Ne balya.
Gwe okitegeera okukyaza Yesu mu nnyumba mu nnyumba yo nga just obadde weetaaga ssente mmeka okumufumbira. Enkolagana abantu bano tubeetaaga obugagga bwaffe waliwo mu buli mu bantu. N'oli eyamwanointinga ne perfume. Yesu yasiima nga era Yuda ng'alaba ezo ssente zabadde zirina okuyamba abantu. Wali abantu bagenda okugamba sha otwalira Pastor Bujjingo embuzi oyo ayina omuwente naye bannange era abantu muli basiru. Kati twalira ekyogamba Pastor Bujjingo tasobola kwegulira lugoye omugulira essuuti no ne bw'aba alina gw'oyimanyi ky'oyagala ntuuka ntya omuntu ono ntandika ntya okukolagana n'omuntu ono nyinza yitawa kyova olaba abantu abasinga babafera ena mwabo oyagala aba president ete emitwalo 5 kale hulira enoogiwaayo leeta obukadde 5 ng'ate 10 waali gitadde mu kintu ekirala. Leeta obukadde 5 leeta kino bakuferereyo nedda olina ekirala ky'osobola okukola oba ozitadde awo olina ky'osobola okukola. Nkolaganye ntya ne Pastor Bujjingo. Pastor Bujjingo asinga kwagala kinjiri. Pastor Bujjingo aba ayagala enjiri. Nkoze ntya ngaye Pastor Bujjingo nina obukadde wange 2 njagala buteeka mu crusade y'oku kyalo kyaffe nze njitegeka gwe mubuulizi. Owulira Pastor Bujjingo agamba wa hoima ekibadde kimulemesa okugenda hoima sente gw'ogambye otegese crusade. Pastor Amy anagamba banange mukubire gundi engalo yategese crusade. Yategese mbulira oba Pastor Bujjingo oli muva mu mutwe n'essimu yo tayinza gisavinga. Abantu abamu tubamanyi ngereza ku Pastor Bujjingo sigambye kati mutegeke crusade sigemulete embuzi ngereza ku bantu nti osobola okuba omanyi nti ono mufuna ntya aganye okukolagana nange mpitewa si kyangu. Waliyo omuntu ng'akola n'agamba kati onanjagaza ki agenda kunnyamba ki. Abantu abasinga betunoonya tebatulabamu kye tubeetaaga tebatulabamu kye batwetaaga balaba nga tebalina kye batwetaagamu yadde naye ate bo balina kye beetaaga ye point gy'oba obanoonyaamu. Naye kati bw'okizuula nti gundi nsobola okukolagana naye tusabira mu kyaki y'emu. Ffenna obuvunaanyizibwa waffe embeera etunyiga wamu twekolemu ekibiina. Sako zaavaawo okola sakos baavu kwegatta ne mukola sako ne muvaamu ssente abalimi ne mwegatta ne mutandika okunoonya akatale nga muli wamu omu k'otasobola kunoonya abalunzi ne mwegatta ne mukola kifo nga dayare we mutundira amata mwenna muteeka mu kifo kimu kubanga omu toyina katale kanene okama liita 10 ne wajja oli ng'ayagala liita emitwalo 2 ne mwegatta ne muziweza. Ffenna ekirubirwa kye kimu twagala tunda mata kati kyova olaba naffe mu business eno si mu business mu kwagala okugaggawala kirooto kyo kunoonya bugagga. Bani abalina ekirooto kye kimu muyinza kukola ki? Oba onoonya mulimu bantu ki b'okolagana nabo. Kati ate eyo bwe tuvaayo waliyo obugagga nga bw'abaana baffe nga gwe togenda ziryako ssente ezo ojja ziraba naye ojja zirira nnyo mu bukadde bwo. Toba selfish kolerera abaana bo mu network z'olina. Abantu b'okolagana nabo kizibu okwerabira omwana wo kizibu. Lwaki bw'ogeza n'otandika okukolagana n'abantu abo yanjulayo abaana bo. Era abantu abasinga abaddugavu obuzibu bwe tulina abaana baffe tebamanyi bantu be tukolagana nabo. Ate n'abaana baffe n'abatuwuliriza ng'oyindi mwana wa muntu yenna atuliza wazaalibwa mulekerawo obusiru temulimbibwa. Ngenda kukola ekyokulabirako. Nalaba omwana wa Tamale emirundi ng'avuma Pastor Bujjingo. Pastor Bujjingo mukwano gwa taata we. Nengamba waawo edda nze gye nakulira aliwo omwami gwe twaziika bamuyita Mwami Kalevu. Ndoza gwe gusooka n'omuyita Mwami Kalevu. Twakulanga ye taata tetulina kirala kye tumuyita. Tulina omulala bamuyita Taata Disani. Nakitegeera ndooza ndi mu university nti si muganda wa taata. Nina olaba bamuyita Taata Lwanga ye yantuma erinnya lya Rose. Bulijjo Rose mukwano nze nina amanya buli mukwano gwa ndooza buli muntu yajjanga ng'agamba wazadde omuwala omulala ye gundi ye tampita nko na Susan Rose afudde ali mu 10 mu emyaka
yakafa kati mabiganduza mwezi gumu. Era nga yebuli wansanga Rose. Bagambye Rose yafumbiddwa Rose. Nga abantu bebuuza Rose. Yani ne Susan. Nga bonna bataata. Taata bwe yafoomu ogenda era bagamba nange muwala waatuuse. Tebamanyi nti oli mwana wa mukwano gwe. N'abaana be bonna oli bali bonna bawayita babaaba. Bonna. Ennaku zino abaana baffe beetagana kuba miggo ng'okyali mulamu. Fera ninga jayimirira ku kisaakye atya. Atandika atya. Mwagenda omubuuze, sijja mubuuza otya. Tekisoboka. Ebimu tubireka abaana ne babukola wano n'obo. Nze mami nkoye sigenda mubuuza atandise. Kwe kumera okusooka. Atandise n'akulaga atandise gwe nnyini okuyisaamu amaaso naye n'omuntu gw'omulaze. Kati abaana bano tubalaga abantu. Naye naffe abaana ffe nnyini be baazaala. Twekebere abantu be baatukwasa bazadde baffe. Bazadde baffe basobola okukera nga tebaliiwo. Ayishuwa olwaleero mirundi gino atalina kye yeetaga ku Pastor Bujjingo. Gye kiri. Ayinza okuba talimwetaaga. Kale ssente abamu bagamba omulembe guno. Ffe tulina buli kimu simwetaaga era sirikwetaaga. Mukwano mu nsi eno nzibu tomanya lunaku. Ngenda kwogerako ekintu kitini. Nalaba waliwo ebintu ebimu opinions oluusi abantu tebazeetaaga. Mulembe guno mulimu ebiri acceptable era nze mbalika batuufu obikola kubanga gwe mulembe gwabwe. Obusiru bwa mulembe gwabwe. Nalaba famire ya mirundi nga yeetondedde Obuganda. Famire y'abenganda abaana biki bwe bityo. Abantu ne bagamba bakoze ensobi. Mwe temumanyi kye bayita mu Buganda kye bayita erinnya kye bayita ekika. Ekika kino okiraba bw'oba oli mwana muwala bw'otuuka ofumbirwa oba okuwasa wali ebbaluwa eva Mmengo. Okimanyi osobolokera singa Mmengo egaana okurilizinga ebbaluwa ekuwa mu traditional marriage. Lwaki? Ekika kyammwe kyesimba mu Ssaabasajja Kabaka. Family. Muntu ago n'abaleeta n'ekika kyonna ne kisasulira. Lineage ya family yonna n'esasulira. Nga bw'oyogera nva mu nnyumba eno nga Buganda etunula. Sina Buganda Mmengo. Kati waliwo ekisukka Buganda, waliwo kye bayita Mmengo. Namakula traditional marriage ayinofuna va ku kifaananyi ky'ogenda oggula. Ebifaananyi ebiri genuine babijja mu Mmengo. Ebbaluwa ekugaba nti yo traditionally married eva Mmengo. Kati nga Mmengo ekuyinako obuzibu. Manyi bino ebintu taking for granted. Tulowooza byangu nnyo nga bwe tulowooza. Si byangu. Toyinza kera n'ogamba Seegu ya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Buli lwogera Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Oba ogambye Buganda era ogambye Mmengo bw'alikera nga aliwo era Kabaka omulala. Era basigala kye kimu. Ojja kwebuuza Kabaka ne bwakera n'agamba ndi Mukatuliki. Baamugattirawo. Namirembe. Omulaba nti Anglican. Wali omulabyeko mu bajulizi. Nakula bajulizi omulabayo lwaki? Bakyalina ekya Kabaka. Eri bagiyita rebellion. Nti bano